Bwakadama TV message ya mwami Abdallah Kironde mujiwulidde okuba mu migrant workers nga akubira omulanga government nti buli bulamu bw'omuntu bwa mugaso. Bwe tudda ku kintu ky'obulamu ng'ovudde ku ky'ebitiibwa, obulamu bwo bwe bumu n'obwange. Obulamu bwa President Museveni bwe bumu n'obulamu bw'omuntu gw'olaba nti noba wansi wa mukyalo eyo. Nti bwe tugenda tulwanirira obulamu nga naawe bw'obwagala bwampuliza nange bwe mbwagala. Gavumenti egezeeko okulaba nti obulamu bwa Bwakadama nabo egezaako okubeera ng'ebulwanirira ng'eraba nti bwa mugaso. Message ye tugenda kweyongera okubeera nga tukiwuliriza, naye nga tugezengako okulaba nti obulamu bwa Kadama's life matters. Nga bw'oyagala obulamu bwo nga bw'odduka n'ogenda mu nsi eno onoonya obulamu, nga bw'ogenda mu ddwaliro onoonya bulamu, ne Kadama naye bw'anoonya obulamu okusobola okubeera ng'abeerawo mu nsi eno. Twagala okuwa gavumenti obubaka ng'ate era bugenda direct eri Ministry ya Gender n'ekikula oba n'emirimu. Ffe ng'abaana ba nkuba kyeyo wakati mu kwegatta mu kulwana okulaba nti tujjawo ekifaananyi ekibi n'embeera gye tuyisibwamu, twesanze nga tetunnafuna ansa ntuufu kuva gye muli. Twavaayo ne tubasaba okutuwa audit ku ntwala gye batutwalamu amakampani agatwala ebweru w'eggwanga, nga tetuli basanyufu ku lw'enjiwa gye batuyiwa ebweru w'amawanga, nga bo abatutwala omulimu gwabwe gukoma ku deployment oba ku ticketing at the airport. Kasita olinnye ennyonyi ebyabwe biba biwedde, olwo nno ne batumalira ebweru mu linnya lya gavumenti, nga n'abamu mu ffe tetuyinaako any tracking system, naddala singa tuba tutuuse mu mikono gy'abo abatusasula. Olwo nno ne tumaliriza nga tetuyina ayamba, tetuyina awolereza, tetuyina atuteerayo eddoboozi bwe tuba tufunye okusoomoozebwa. Twagala obubaka buno butuuke eri gavumenti wakati mu bwetoowaze obw'ekika ekyowaggulu, ng'era eri emu ku calling ezimu ku zo ezisembayo ze tusaba gavumenti ewulirize, kubanga okugenda kwaffe ebweru si ffe tukufunamu ffeka, wabula ne gavumenti ekufunamu. Obubaka buno bugende eri gavumenti, bugende eri minisitule ey'abakozi n'ekikula ky'abantu, bugende eri abaana ba nkuba kyeyo mwenna, nti gavumenti oba minisitule bw'etavaayo kulagira amakampani gatwala bweru okutuwa audit, okutubuulira bannaffe bameka abali mu makomera, bannaffe bameka abaasibibwa abatalinaako awondera, bannaffe bameka abali mu malwaliro g'abalalu, bannaffe bameka abafudde nga n'emirambo gyabwe teginnazuulwa, nga bakama baabwe oba bafamire zaabwe bakyalowooza nti abantu bano gye bali balamu, naye nga bagenda okubanoonyereza beesanga abantu bano baafa dda. Twagala audit. Gavumenti tugiwadde obudde okubanga ekola kyeteekeddwa okukola. Twagala audit kuba tumanyi buli kimu ekigenda mu maaso munda, wadde muvaayo naddala abakungu abali mu Ministry ya Gender ne mutulaga nti mumanyi bulungi ekigenda mu maaso. We want to tell you n'abakungu abali ku embassy nti ebitundu gye mutatuuka gye tuli bannayuganda, n'olwekyo temuwakanya bye tubagamba. When we ask for an audit tumanyi ki ekigenda mu maaso gye mutannaba kutuuka, amakomera ge mutannaba kutuukamu, ebibuga mu ggwanga lya Saudi Arabia gye mutannaba kutuuka, ffe bannayuganda gye tuli, ffe bankuba kyeyaboogera gye tuli. Bwe mugaana okutuwa audit tugenda kwewa audit, naye ate audit yaffe ejja kuba ya njawulo, tetwagala ebeesisiwaze. Bwe mugaana okutuwa audit mu ntwala gye mututwalamu tugenda kwewa audit. Nabwe ekyo tukubiriza bonna baganda baffe ababonaabona bw'oba ofunye akachance n'owulira obubaka buno ng'oli ku mawanga naddala mu ggwanga erya Saudi Arabia, ng'oli eyo butaabutana, kampani yakutwala n'ekusula miguwa n'ekulekayo, obubaka buno butwale nga bukulu, obeere nga weeteekateeka
kye tugenda okuddako okulangirira. Nkubiriza abaana bannayuganda mwenna abali ebweru w'amawanga okuvaayo mu kusaba kwaffe kuno okuli hambo kwe tusabye formale. Twakuteeka formale mu offices zaabwe, tewali kye batamanyi. Twakuteeka formale eri akakiiko k'eddembe ly'obuntu, tewali kye batamanyi. But they want to play it sluggishly, nga baagala okulaga nti bo be bategeera okusinga emirambo egikunkumuka buli lunaku, naye nga tebeetaaga kuwulira n'omu avaayo kulabula wadde okugamba nti bannaaye tufa. Bannayuganda abawangalira ebweru w'amawanga naddala mu ggwanga eri Saudi Arabia yesaawa okwekumaakuma kuba ekiddako ekitwetaaga tuli bumu. Bw'omanyi nti obonaabona oba ng'olina embeera gy'oyitamu oyinza okuba oli bulungi, kikukwatako kuba enkya gwaddako. Kyewuunyisa bannammwe abamu enfa gye bafaamu mysteriously, abamu tonna bakituukako okyaseka. The next day you are coming, kampani yeeveeyo ng'egamba natural death, cardiac arrest. Naye nga bino byonna bivuddewa. Bwe tuvaayo ne twogera bwe tuti mugirabanga ku inciting violence. Naye we have come formally and politely to you and you seem not to listen. Bwe mutatuwa audit butya bwe mututwala bweru. Bameka abaliyo n'okuwa amnesty bannaffe bonna abali mu makomera, bannaffe bonna abakwatibwa mu deportation nga tebateekeddwa na kubaayo. These are labor slaves. Mubakutte ne mubatwala nga mubalimbye nti bagenze kukola, ne bamalira mu buddu, ne bamalira mu mbeera ey'amakomera nga balinganga abagenda okuzza emisango. Omuntu atulugunyiziddwa bwadduka we bamutulugunyiza lwaki mugufuula omusango gwa lwanaawe n'atuuka okuba ng'alira ku nsiko ng'atayingira ggwanga eryo ng'omuntu eyava mu nsi ng'ataaliko gavumenti ye ng'emwenda osinze. Lwaki ayita mu deportation? Lwaki embassy yeebuzaabuza nerowooza nti egenda kwefuula bize nnyo mu kwefuula etambula mu deportation, okwefuula eyamba ba distressed migrants mu Saudi Arabia, naye nga tevuddeyo kubuulira gavumenti kituufu nti ddala bannaffe baganda baffe abagenda mu mawanga ago bali tied up. Temuyinza kuyingiza bannayuganda oba bannansi mu nsi gye mumanyidde ddala tutegenda kubawa ddembe. Ekyo mukimanyi, gwe nange mukimanyi. Bwe tugenda deep mu ekyo mukimanyi. Bwe twogera kafala temwagala tukyogera kuba tukyafuwaza bizinensi zammwe, naye mukimanyi bulungi nnyo nti bano bannayuganda be muteekayo n'ab'ensi endala be mukompeyalinga buli kaseera nti bo gye bali abaffe, bo bwe baba gye bali abaabwe babayisizza ng'abammwe. Lwaki abaabwe bali represented abammwe tebali? Buno obubaka bubayambe okutegeera ensobi zammwe. Bwabanga munnayuganda ayingira ne visa ya myezi 3 ne mumuggalirayo n'atuuka okulaajana abaana abalwala abaffe, omuntu talina libate kusikinga medical facility eyiye. Lwaki right honorable speaker asobola okukyuzinga okugenda e Seattle mu America ku ssente zonna ezisoboka n'agenda n'asikinga medical attention n'atasalawo kusigala mulago? Lwaki ffe abaffe mubatayingira Saudi Arabia? Ekyo kibuuzo kinene. Twagala audit. Ab'amakampani mwagala oprotectinga bizinensi yammwe, teri ajja giyimiriza. Obuvunaanyizibwa si bwammwe okutuwa emirimu, Katonda y'alina okugituwa. Muleme kwessaawo. Ajja sigala agituwa ne bana bagitaddeko ban. Twagala audit. We need amnesty for our own. Bemugezaako okubuzaabuza kulwokuba they have been rendered vulnerable. They are jobless. Therefore, they are at your mercy when you pretend to be having licensed companies, and then you end them in misery. You end them in such devastating situations. Obaka buno batuuke, twagala audit. Bwe mutagituwaawo ya galvanizing okufuna eyaffe eyawamu. I thank you.